Abakristu babukeereza nkokola ku kigo kya St. Charles Lwanga Catholic Parish Mutundwe okweta mu kitambiro ky'emmisa ey'okujaguza emyaka 11 bukyanga kigo kino kitandikibwawo. Ekitambiro ky'emmisa kino kibaddemu n'okusonda ensimbi z'okuzimba ekizimbe eky'okuwomenta obukadde 75 nga kiyimbiddwa mu Senior Rogers Vincent Mukasa Kabuye asabye abazadde banyweze abaana mu ddiini basobole okuvamu abantu ab'omugaso. Tunyweze abaana n'abavubuka mu ddiini. Amayengo mangi nnyo ennaku zino, enjigiriza nnyingi nnyo ennaku zino ezisikiriza era ezibuguumiriza. Ono akuutidde abantu okubeera n'okwagala n'abasaba obutawoolera ggwanga. Okwagalana mubaamu okusaasira, ate okusaasira mubeeramu okusonyiwa. Okuwoolera eggwanga oba okwesasuza kuleetebwa obulumi bwe tuba nabwo munda. Bannabyabufuzi ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno bavumiridde ebbaga eryanjuddwa mu Paalamenti ya UPDF nti no ligenda kunyigiriza bannansi nga batwalibwa mu kkooti y'amagye. UPDF mu ngeri emu ogenda n'olaba ebanga egamba nti ne kawunda suuti eya green, ame green kiba kyambalo kyabwe. Lijjidde mu kiseera kibi nga lirina ekigendererwa ekyokulaba nti kisiba abantu baffe. Akiikiridde Ssaabaminisita wa Uganda omubaka omukyalo wa Bushenyi District Annette Katusime Mugisha ono alumbye bannabyabufuzi bano bagambye nti ebirungi gavumenti byekoze tebabyogerako kyokka ne badda mu kuvumirira. Esente ezimu ne ziva mu misolo, esente ezimu so tulina okulaba nga tubalansinga across the country. N'olwekyo bannaffe ab'opposition muleke tugende mu kaluulu akeddembe nga tetwonoona bannaffe. N'olwekyo ensonga ki tujaguza lwaleero nti ebisomozo bibadde bingi naye lwa Mukama byonna bibadde bigenda kuza abaana n'empisa abazadde tuweeyo obudde okulabika nti abaana tubawo obudde okubabuulira. Mu ngeri y'emu abakristu ku kisomesa kya Our Lady of Fatima Catholic Sub Parish Nankwadde Bulenga bajaguza emyaka 3 bukyanga ekisomesa kino kiggulwawo. Ekitambiro ky'emmisa kikulembeddwa mu Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Dr. Father Pius Male Ssentumbwe abakuutidde okukozesa emyaka 3 okuwanjagira Omukama okubongera amaanyi ag'okwagalana. Ono akinoganyiza nti abakristu bateekeddwa okwoyo nga baweereza Omukama nga bamukulembeza. Ssentebe wa Ggombolola ya Mumyuka wa Kiso Ssemujju Mwanje John Fricks yeebaziza nnyo Ekereziya y'e Nankuwadde olw'okusitula embeera z'abantu. Ate b'abakristu abeetabye mu mmisa eno bagambye nti emyaka 3 gy'ekisomesa kino gibadde gya nkulaakulana. Twebaza Katonda nti byonna emitemwa gy'Ekereziya giweebwa. Nammwe abavubuka mujje tubeere nga tutwala ekisomesa kyaffe maaso. Tone Kitenda, BBS Telefayina, ageesigika.